Ekitongole kivunaanyizibwa ku kibuga ekya Kampala Capital City Authority KCCA kigenda kubakana n'eddimu ly'okukuuma obutonde mu kibuga nga kikwataganira wamu n'ebitongole ebyenjawulo ebivunaanyizibwa mu kukuuma obutonde omuli National Water and Sewerage Corporation, National Environment Management Authority NEMA n'ebirala. Okusinziira ku nnankulu w'ekibuga Jennifer Musisi, okukuuma obutonde mu kibuga kya buvunaanyizibwa naye kitandika n'omuntu ssekinnoomu kubanga ekitongole kya KCCA tekirina nsimbi zimala kusomesa abantu n'okubakyusa endowooza ku ngeri y'okukuuma obutonde. Abantu bonna beetaaga okutegeezebwa bakitegeere kiki mulamwa ki gwe tuliko naye ng'ate era buli muntu yenna kati alisi nga tutandikira mu Kampala bonna bandibadde ekintu kino bakitwala ng'ekikulu nga buli omwala bantandika ntya gwe mulamwa ogulimu obuveera gwe mulamwa ogulimu okwokya ensiko okwokya ebisaaniiko n'ebyo byonna bigendera ku mulamwa ogwo gwa climate change oba okukuuma obutonde bw'ensi. Musisi era asabye gavumenti eyingire mu kuyamba okukuuma obutonde kubanga tekiba kya magezi kuteekawo tteeka ligaana abantu kutema miti oba kusenga mu ntobazi nga tebasaliddwa magezi malala ga kukozesa okukuuma obutonde. Ssente ziba nnyingi kuba ebyokukola bingi naye kye twagala okukola nti bwe tuva wano twagala katugambe palamenti naye tujongera ogimanyisa ekintu ky'obutonde bw'ensi. Bwe baba bayisa bajeti bateekemu bajeti ebintu ebinaayamba okukuuma obutonde bw'ensi. Tekimala kugamba bantu temusala bibira nga tomuwadde kyagenda kufumbisa. Tekigasa kugamba muntu nti tomansa bisaaniiko nga tomubulidde wawa biteeka. So ebintu bye bityo byetaagamu ssente. Kampala erudde ng'ekyalina obuzibu bwa kasasiro n'amataba, ebintu ebyonoonye obutonde bw'ekibuga olw'abantu okutema emiti buli lukya wamu n'okusenga mu ntobazi ate nga bamala gamansa kasasiro buli we basanze, ekintu ekitadde obulamu bwa bannakampala mu matigga. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.